Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde abakulembeze ku ludda oluwabula gavumenti okuli pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, Kano Dr. Kizza Besigye, ku Sunny Road Mayor wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago bakulemberamu abawagizi baabwe ne basimba ebitooke mu binnya ebijjudde mu nguudo za kuno, wabula gye byaggweera nga bano poliisi bazingizza ne basibira mu maka gaabwe. Akawungeezi ak'eggulo poliisi yakuttemu ebyayo n'eva mu maka g'abakulu bano, ekiwadde Kyagulanyi omwaganya n'ayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire okubaako byalambulula ng'olukuŋŋaana luno luyindidde mu maka ge agasangibwa e Magere. Kyagulanyi asoose kunnyonnyola engeri gye yatoloka ku basirikale abaali bagumbye ebweru w'amaka ge nga bamwekangira ku nguudo ng'asimba bitooke. Nyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne poliisi banaava maka gange nga nkomawo. Komyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba ne nabatolokako mu Robert style. Era mbadde mpitanga mu bantu nga ndi mu bantu ba bulijjo. Njagala okwebaza ne sekwebaza abantu bonna abatukuumye mu ghetto gye tubadde nga tulya, ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo ababadde nga batambuza ku bodaboda zaabwe, mu taxi zaabwe, n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Ategeezezza nti okwekalakasa kwabwe kulina kyamaanyi kye kukoze kubanga enguudo ezisinga we twogerera ziddaabiriziddwa. Okwekalakasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakasa ne tusimbamu ebitooke ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure. Ate ebiraawe batanabakola bakuumawo na mundu. Kitegeeza nti nabo bajja kukolawo. Wabula agamba nti bakugenda mu maaso n'okwekalakasa okutuusa ng'enkyukakyuka etuukiddwako nga lwe baddamu okwekalakasa bajja kuba babanja abantu baabwe abaabuzibwawo. Kalakasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga, kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja, twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama, Kanata Muhammad Damulira n'abalala. Tubagala era tugenda kunga bannayuganda okwekalakasa mu ngeri yonna esoboka. Tokona akiikidde abakungu mu kibiina eky'amawanga amagatte ekya United Nations olw'obutafaayo ku nsonga eziruma amawanga g'Abafirika. Twavumiridde nnyo ekya Ssaabawandiisi wa UN okujja mu Uganda n'atayogera ku kunyigirizibwa kuli mu Uganda, n'atayogera ku kutyobola ddembe ly'abantu, n'asanga nga abakulembeze b'opposition tuli under house arrest mu bumenyi bw'amateeka n'atakyogerako. Naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka, wabula tulina crisis e Congo. Abafirika abasukka miliyoni 5 batiddwa e Congo naye ne kitayogerwako. So kyabadde ng'ekiraga nti kuye obulamu bw'Abafirika si kikulu nnyo. Kyagulanyi akungubagidde omugenzi Cecilia Ogwal eyafa wiiki ewedde ng'onamwogeddeko ng'omukulembeze abadde ekyokulabirako eri abalala. Njagala ogatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna okubagiza famire n'abenju n'emikwano gya Honorable Cecilia Ogwal maama waffe. Akabanga ke nali naye mu paliamenti yali mukulembeze ow'okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi nnyo, tujja mu misinga omukama omwoyo gwe aguwummuze. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.